Bikyomukisa obubi omukyalo oyo n'anfaako. I'm so sorry Nadilai waina. Kyovola saagala kumwogerako. Yakuzaalira abaana bameka? Baali babiri. Ki ekyamuta? Twayawukanamu katono n'agenda yafiira awo mu ggwaatiro. Ng'azaala? Yali afunye olubuto ng'ayagala kuluggyamu. Kati yafa n'andekera abaana abo babiri, omu muwala omulala mulenzi. Yakifuna olubuto olwo yalufuna butali bugenderevu ate yali amanyi tusobola okukola ki okuddingana. Sonyiwa kale kyova olaba nti omukyalo oyo mbadde saagadde kukola ki? Wali omwagala nnyo. Nnyo. Kati lwaki yali atagenda? Kati bwe twazimba ennyumba eyo ewaffe eyo gye twazimba eyo Busaabala Kigo Lunnya. Jjukira nti bwe twazimbyawo nali nkyakola Wazigoti. Kaakati tufuna obuzibu bangobye ku mulimu Wazigoti. Ebyenfuna bitandika okukola ki? Okalabula okulekeraawo okubeera nga tetukyayingiza. Akati ku kitundu ekyo twali tugenzeeyo nga tuli bapya. Kati omukyala ayingira mu birombe by'amayinja okutandika okukola ki? Okuba amayinja. Kati eyo gye yafunira obuzibu n'abasajja b'omu birombe kyekyatutabula ne tulwanagana n'anoba. Wafunamu ku bbuba? Kituufu kuba nabakwatira ddala lubona. Wakwata omukazi n'omusajja nga bakola ki? Nga batudde. Era kyali kibi nnyo bwadde bwa kawungeezi naye kyampisa bubi. Okutuula obutuuzi bw'emiti. Era kati sijja kwogera kisingako awo, oli muntu mukulu ate yaleka abaana. Kati ku lw'ekitiibwa ky'abaana kitwale nga bwe nkugambye. Ku lw'ekitiibwa ky'abaana ze nabasanga batudde mu mbeera etaali nnungi. N'okwata amayinja. Namukuba. Sijja kulimba twalwana n'omukyala ze naye sobola kulwana na musajja. Nasobola kulwana na musajja twalwana n'omukyala era omukyala n'agenda naye nga bw'omanyi nti ababuli abamu era twali tusobola okuddingana naye ate gye yagenda ate nawo oba simanyi oba olubuto yali alufunye oyo oba yali alufunye n'ani siyinza kumanya. Yali amanyi agenda komawo ewuwo naye ng'ate alina olubuto lw'omuntu omulala. Kati n'alugyamu ate nekyo kyamuviiramu okuba nti ava mu mbeera y'obulamu bw'ensi. Wama waaliwo embeera ey'obutakkaanya. I'm so sorry. Kakati omukyalo oyo bw'amala okufa nafunayo omulala ate naye n'azaala omwana omu ate era naye omusajja omu ku kyalo n'amunzijjako. Kati nojja nga abakyala babakuggyako lwabwavu nze natambulanga nanoonya nnyo ssente kuba kati bwe mba ngoba eri natambulanga nga tugendayo ku bizinga nga osobola okumalayo wiiki. Omukazi n'omuleka awaka ate nga n'obusente bw'omulekedde tebweyamba. Kati mba nenye era omukyala wange oyo owokubiri gwe nabasa nali muzaddemu omwana omu ne bamutwala kati era bwe tusinkana tukolagana bulungi ng'abantu. Oyo owokubiri era naye namuzaalamu omwana omu. Kati ne nekola ki ne twabukana olw'embeera nti omusajja yamutwala yali wa ku kyalo ate yali ku kakiiko ku Erosi. Kati ne ndaba nga sijja kubeera nga ndeebukana lw'abakazi. Jjukira gwe nali nsinga okwagala bambi yanfaako. Era nakati ne bw'omwogeddeko amaziga gakuyunza kuba nali mwagala nnyo yali mukyala wange. Okyamwagala? Era nakati nkyamwagala. Kati yafa? Omuntu ne bw'aba afudde asigala wuwo. Mukadde wange kale ekyo tuleke. Oba olina ofuna? Nafuna era kati nyina omukyala. Kale ndowooza mu bulamu bwo tolina muntu gw'oliyagala nga bwe wayagala omukyala oyo. Kuba twatandika nga tuli baavu nnyo. N'omuntu agenda Bistro Bitosaano ku workshop. Olebo teyaliimu kukola ki? Teyaliiko kusasula ne byonna ebisigadde teyali siwa bisasula. Era kati ne ngamba omusirikale nti omukyala ono nga bwe mbadde muyamba obuyambi ate kati bwe bituuse okujja ku poliisi kasitula ebintu bye mbireete wano. Njogera nga atya Katonda osi yanzikiriza. Nagenda ku workshop obireete tubirabe. Era ye namuleka ayingira mu ofiisi ye nze ne ntambula ne nzikirira ku workshop yange nesitula ekitundu eky'omu maaso kino ekyeno n'ekyeno. Nabisitula nze kennyini ne kamera ya poliisi weeri esobola okubeera nga enjulira. Ne mbitwala ne mbituusa ku poliisi.
kati okuyituusa ku poliisi naye siyinza kate kuyingira mu ofisi ya OC kumugamba nti mbireese kuba yali amaze agenda tukwasaganya kati neŋŋende wali sayidi oyo gwe baali batuwadde tukwasaganya sayidi olwandabako yagamba bugambi jjamu engatto era ebintu byonna bireka awo saddamu bikwatako nezijjamu engatto nanteeka mu seero ya poliisi kakati mu seero ya poliisi nasulamu olunaku lumu ku makya yakeera nnyo zagenda okwera ssaawa 2 nampita neŋŋenda mu ofiisi ye naŋŋamba kola statement olwamala okola statement ne banteeka ku kabangali ya poliisi n'abasibe abalala baaliwo ne batuvuga paka ku CPS Kiryandongo kakati Kiryandongo ku CPS nagezaako nnyo okulaba nga ntuukirira basayidi abaaliwo naye tekyasoboka kati buli lwokulanga omanyi nti tolina kyolina kikuwa amaanyi mangi okukola era nange kati nakola nze natandika okukola nga nyina emyaka 11 watandika naki natandika okukola natandikira Mengo Hospital ng'okola muki nga poota watuuka otya Mengo waliwo jjajja yange yali senga wammange yantwalayo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina Muzeeyi. Muzeeyi mbadde bulaba ku TikTok. Nalabye abantu batandise okumutuma erinnya nti okwegatta geemaanyi buli omu kyasanga kyamuyita tuzze okuba nga tutegeera ku mpozi ya Muzeeyi eri eti abanaye mwebale kutulaba bale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi bw'oba oli mupya kolera ekintu kimu nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Sound kweri? Muzeeyi nsenze okulaba nange okusanga mukadde wange tunula eri mu kamera abantu bakulaba mukadde wange buza kuba tulaba Muzeeyi kadde bange mwenna abatulaba musiibye muti eyo mwebale mirimu gye mutusizaako engabe olunaku olwaleero bakadde bange era nange ndi wano n'omukyalo ono Hajati nga bw'abannyonnyodde tuze okumusinkana mbeere nga mulombojjerako ku mbeera zange. Muzeeyi ng'oyogera bulungi mashallah olinga gwe baatendese olinga ngo balera basajja abaasomanga ebirango ku Chabasa Simba ani awomesezza Nyanjula bannange bakadde bange ensaisoba Muzeeyi awo waliwe nkwagala nsanyisa okulaba nange okusanga mukadde wavudde mukyalo n'ogyeno mukadde wange mbadde nkolera Bweyale naye nga si gye nzaalibwa Bweyale yewa Bweyale okwata ku luguudo lubayita Bombo Road no Luweero oyisizaawo ddala obanga agenda eggulu oyisa ku mugga gubayita Kafu ogwabula Buganda ne Bunyoro kati ffe tuli ekisangibwa mu Bunyoro sub-region eyo gy'obadde obeera gye mbadde nkolera kati n'ojja eno nkojja eno nazzeeyo lwa nsonga naye nga era n'ogendayo nagendayo lwa nsonga nava eno ne ŋŋenda eri olw'ebizibu olw'embeera etesoboka ate era nayo nensangayo ebizibu ebirala ninja okubulira mu maaso. But you look very expensive. Essaawa yo nnungi, essaati yo nnungi, n'empale yo nnungi. Babikugulidde ozze no mu Kampala? Kadde wange bwe najja wano e Kampala nina omuntu gwe nasanga bamuyita Sira Price. Sira Price oyo yankolera kinene okubeera nga mmanyika mu bantu. N'akutwala eyo ne bakuwa ebintu. Ebimu ye yabingulira. Big up Sira Price. That's amazing. Girl child okoze omulimu, thank you. Kati Muzeeyi obulamu bwo ng'okyali muvubuka bwali butya tolinayo kulwana? Abaana mbayina era n'obuvubuka bwange nabukozesa naye ekizibu ekiriwo nti obuvubuka bwange bwabeera nga bulamulwa obuto bwange oba okitegedde oba akozesezza Oluganda luwanvu Oluganda lungi naye ate nga nyina okubuulira nti ekintu kyonna kati obuvubuka bwange bwe bulamula obukadde bwange naye ate obuvubuka bwange bwalamula embeera gye nayitamu mu buzaale bwange mu buto bwange ti omuntu yenna kyobeera ng'oli muto kyekiramula obuvubuka bwo oba ontegedde kati nkutegedde kati wali ki ng'oli muto? Ndi muto nze banzaalira ddala mu ssaza lino tulimu erya Kyaddondo mu Kampala. Kyaddondo abantu abasinga balowooza nti ye Kampala naye Kyaddondo ssaza ddeneko nze banzaala Busaabala. Wano e Masajja? Busaabala awo gye nakulira.
ate gwe oliwe Masajja naye ate ndiwe Busaabala emiruka giri ebiri gyokka ku luguudo olwo tulina omuluka gw'e Masajja n'omuluka gw'e Busaabala kati ate ze zaalibwa mu gw'e Busaabala ate gwe ozaalibwa mu gw'e Masajja oli wewaffe awo lwatuuka akati mukadde wange nze ndi mutaka w'omu kitundu ekyo oba abantu bayita abataka obamanyi omuntu nga yasimbawo amaka obutaka ye muntu wosibuka bajjajja we basibuka bwe bayita obutaka kati ffe obutaka bwange buli ku kyalo buli kusozi olwo bayita Ziranumbu oba wali oluwuliddeko naye wabula bannange muzeeyi wange tugende maaso kati awo wennyini bajjajjange we basibuka era we babeera obujjajja bwange bonna we bagalamidde naye edda nga sinaba kuzaalibwa embeera y'obulamu bwaffe eyo yeekuusa nnyo ku Bishop Hannington oba wali omuwuliddeko Bishop Hannington abajulizi Bishop Hannington yettibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa yali akolanga yali yazzenga omumisani bamissionaries naye yayita ebusoga bamwogerako nnyo waliwo mu mirembe gy'abamissionaries ekizibu kyange awo yensibuko y'ekizibu ky'obulamu bwaffe nga famire kuba omuntu otomanya kiki ddala ekyavaako ensibuko y'ebizibu byammwe tosobola kumanya lwaki okiyina era oli abantu abamu babeerako ku apo ne bagamba genda osamire muzeeyi bwe yabeebwa ebiti naye ng'ate ekyange kiva wala. What really happened with Bishop Hannington? Kati Bishop Hannington bamala okumutta bajjajjaffe batugamba nti abazungu baanyiiga ne batuleetera endwadde zaalinga 3. Endwadde eyo eyakawumpuli oba owulyako ekityo bayita kawumpuli baleeta ebivu seseflies ne bayiwa ku lwandaaza lw'ennyanja eyo okuviira ddala eyo ebusoga gye baamuttira paka okutuuka ewaffe kutuuka Kigungu. Kati baakomawo Kigungu olw'okuba bampeera we baakola ki we baayita. Kati abantu okuva we Kigungu abayaniriza mapeera bo tebaababonereza tebaabatta naye bano abaali ku lubalama eno Bishop Hannington gye baamukwatira ne bamutta ku lubalama lw'ennyanja abantu abo bonna abaliwo baafa. Era ndowooza ekyo senga obadde nga ogenzeeko ku bizinga by'e Buvuma wandibadde okitegeera bulungi kuba ekizinga ky'e Buvuma kyasigala matongo tekwasigala muntu. Era ndowooza abantu bazzeeyo mu myaka gy'ataano okutandika okuddamu okuba nga basengawa ku Buvuma naye ebiwuka ebyo ebivu kabyaleeta bulwadde bwa mongoota ne baamitanga sleeping sickness. Kati nga bwakwatako gwe yakutte olwaliro ku makya olw'eggulo mufu osumagira n'ofiirayo. Kati jjajjaffe baagendera mu nfe eyo kuba twali awo Busaabala wali amaka gaffe gaali awo ku lubalama lw'ennyanja ey'e Busaabala. Kati jjajjange eyali azaala taata kale si jjajja wange naye jjajja wa taata eyali azaala taata bwe baali bagaba mayiro yagabana mayiro eyo y'Eziranumbu. Kati naye ate bambi n'afa mu kiseera ekyo. Mayiro eyo baali bazigabira yali yakika teyali yiye ng'omuntu naye baagimugabira kuba ebiseera ebyo babanga bagaba ettaka. Yandowooza wuli enkaayana nnyingi sonyiwa nja kukolako katono wuli yandowooza abaana ba Dawudi Chwa nga bakaayana nti baagala ettaka Mmengo eribawe lyali lya kitaabwe. Osogenda n'ogamba muzeeyi nti nakendezeeko kati ni music ne wasigalako naye nakendezaako just katono right mpulira nga ali omungi ennyo. Kakati ndowooza wali owuddeko enkaayana ezo naye sandi yakadde gendayo nnyo kuba Mmengo yakitereeza ng'abaana ba Ssekabaka Dawudi Chwa bakaayanya ettaka erimu erya Buganda nga baga nti lyali lyani lya taata waabwe. Kakati bwe baali bagaba mayiro ezo baakolanga ensobi bwe babanga bagaba kati ez'ebikera kyovola nti ebikati byasigaza mayiro land bwe baddiranga mayiro land mu kifo ky'ogiwa nti ya siga lya gundi baagiwanga muntu mu mannya gange oba okitegedde nti kakati katugambe nti kati ffe essiga etaata jjajjange yakwata mayiro y'essiga ly'Obwakakembo abo ab'ekika ky'Enjovu bagimanyi bulungi. Kakati ono abagimuwa pasonale. Kakati bwe yafa
ate abaaliwo ng'abakuza mayiro eyo baagitwala. Kakati mu kugitwala ate jjajjaffe wamala okufa bano abeesigalya akakembo baayagala kuba jjajja yasooka okufa, jjajjange ayazaala kitange n'amusikira naye naye wayitawo ebbanga ttono naye n'akola ki n'afa mu buseera obwo bwakawumpuli. Kataata n'asikira ani? Kitaawe. Kitegeeza nti bw'osikira kino oba osikidde ne kino. Anaaba nga yasikira ettaka eryo naye bambi yasika mwana muto nnyo. Kati wasikanga mwana muto nnyo ne wabeerawo jjajja omuntu omu ayali ava mu kika kiri olwo kye yali akuumira ettaka n'akwata kitaffe n'amutwala e Masaka eyo bayitayo Kamoozi. Kakati taata bw'akulira e Kamoozi oli omusajja jjajjaffe oyo yakuza kitaffe kuba ddala jjajjaffe era si omwegaana kuba yatwagala nnyo era yakuza kitaffe. Kakati bw'amukuza ye yali mugagga alina emmotoka tebeeza mu myaka gy'enkaaga muntu yalina emmotoka yalina amaka ge nga malungi yali amanagi myaka gy'ensanvu yali amanaginga ebyuma ebyali eby'abayindi eby'emmwanyi kati ng'ayinawo kali n'ayagala nnyo kitaffe ate okwagala kitaffe ate ffe abaana ne kituukira ki ekizibu. Kuba taata bw'akulira ebwoyo kitaawe ebibye yabireka bye yali asikidde byali ebya kitaawe yabireka ebbali n'abeera mu byono kitaawe. Kakati n'amuzimbira ennyumba yali yamwamba ndowooza yamuzimbira nga mu 1964 nga nange sinnaba kuzaalibwa. Kakati taata n'awasizaamu maama waffe atuzaala. Kakati bw'abeeramu natukulira omwo akaalo bakayita kyetooloolo kaera kali awo kuzira nnumbu. Kakati bwe tukuliramu taata n'atuzaaliramu ebibye ne bitwalibwa omu kuba Oluganda n'ettaka lyonna ne litwalibwa. Naye omuntu omu gwe manyira ddala eyasinga otukola obubi bambi yafa simwogeddeko bubi era nsaba abafamire ye bansonyiwe naye nga nabo bakimanyi nti kyekyamazima. Mukulu oyo baamuyitanga Sendaaza. Yakolaki? Ye yatwala ebintu byaffe byonna ebya kitaawe ebya kitange. Yali muganda waffe. Yali muganda we bakuzaala naye? Kugambye taata waffe mulala ne bali balala. Naye taata bw'agenda n'abeera mu extended family. Kati eri extended family yali nnungi taata n'atafaayo kuŋŋaanya bibye. Kakati ate n'ono naye ng'ava mu extended family naye najja ne yeefuga ekibanja awaali we baazika bajjajjaffe wonna n'awambawo n'azimbawo amaka ge awo ku luguudo lw'Ekigo oba olumanyi so kati we wali Entebbe Express highway. Mzee oli psychologically tortured. Si buli muntu akula mu bulamu nti nno olina kubeera n'abyabugagga bya kitaawe. Anti akati nkubuulira ffe si bwe kyali nti tetwasobola kusoma. Temwasobola kusoma mu kiseera ekyo nga tewali ssente ate nga tetuli organized. Kuba kati ki ekyaleeta ekyo nti bwe tukulira mu nnyumba eno yali eya jjajja etaali ya taata naye nga taata agiyita yiye mu myaka gy'ekinaana ennyumba yatundibwa. That's too bad. Nga bagitunda olw'okuba nti jjajja oli eyatunda yali mwana wa nannyini nnyumba. Kati nga bw'ojja n'obeera ng'obeera mu nnyumba eyo kati ate nga si yiyo gwe ng'olowooza ti yiyo. Kakati omwana we oli najja n'agikola ki? N'agitunda. Kaya tusigala nga ffe twasooka okubeera mu nsi abantu abatalina we batuva. Gwe bibeerawo mu myaka gya kinaana kati ate bino kino kitandise okubeerako mirimu gya kyenda. Naye mu kiseera ekyo tekyali kyangu okubeera nti abantu batunda ebijja batunda buli kimu. Anti kati buli lw'okulanga omanyi nti tolina ky'olina kikuwa amaanyi mangi okukola. Era nange kati nakola. Nze natandika okukola nga nyina emyaka 11. Watandika naki? Natandika okukola natandikira Mengo Hospital. Ng'okola mu ki? Nga poota. Watuuka otya Mengo? Waliwo jjajja yange yali ssenga wammange ye yantwalayo. Era mu kiseera ekyo baali strict nnyo nga omuntu atanaweza myaka 18 nga tebasobola muteeka ku payroll. Naye olw'okuba nti ffe twalina ebizibu baasobola okunyigiriza ne mbeera nga nagenda ku payroll nga nyina emyaka 11. Kati nga abatali ku payroll bakolera bwereere? Ate bakukkirizanga kukola nga etteeka lyali terikiriza muntu kukola nga tannaba kuba egyo emyaka nali nteekwa kubeera mu ssomero. Naye nze bansobola okubeera nga banteeka ku payroll era nakolera ddala Mmengo Mengo Hospital. Naye nekolawo okutuuka mu 95. 85. Kati 85
waliwo omwami omubamuyita Kimbowa naye kati bambi akyaliyo yali akola amasannyalaze n'ansaasira nanjigiriza okukola wayalingi yani tukola naye twakola ddala naye okutuuka ndooza mu 89 awo nali nfuuse musajja asobola okwesalirawo kati jjukira nti omuntu waba akuyigiriza emirundi ekisinga obanga muddu we simwogerako bubi naye namwewaggulako ne muvaako ate ne nnyingirira omulimu gw'okusiiga langi kuba nali maze okumanyira sayiti kati mu kusiiga langi nasiigako ebbanga ttono mwaka gwa 99 neneegatta kirala 8 neegatta ku mugenzi Kateeba oba Kateeba omumanyi yali akolanga ki yali nanyini Crest Form yali nanyini wa Crest Form netuguma tusobola n'okuzimba ennyumba era nga kituteesa kimu tukole kino ne tukikola tukole kiri ne tukikola kati betugende era ndowooza yemu ku nsonga eyavaako n'ennyumba yange ogitwala kubanga nali ntabuse nnyo nga ndi disappointed omukyala gwenfunye naye bamututte okitegedde nga omukyala gwenfunye naye bamututte kati ate kwe kusalawo neŋŋamba kanve mu Buganda muno ngende ntuuleyo Ebunyolo kati neŋŋenda eyo Bweyale naye Bweyale ono mulala bamututte era nabeera Bweyale ne mutwalira ddala emyaka ng'ena babiri ab'omukyalo ono gwe wazaalamu bo baaliwa balamu era baali ludda mu biseera nabeeranga nabo wagenda nabo Bweyale era nagenda nabo Bweyale kati ono owookusatu ye omwana we namuleka n'afumbirwa naye wa musajja we kaakati omugenzi Kateeba yatuyamba yalinga musajja wa kisa nnyo era yansaala nnyo bambi yatukozesanga nga naye bwe muba mukola nze yasooka okupa omufaliso ogwa spongi wali asulanga kuki twasulanga bwetwongera ku kakutiya n'osulako naye bambi omugenzi Kateeba Mukama Katonda gyali amuwummuza emirembe twali abakozi bangi naye ng'akola emifaliso kati ng'ajja n'akugamba ngenda gukuwola naga mukole lisiti abakozi nga mukola lisiti nga abakozi nga 10 ne mugitwalayo ku ofisi ye kakati n'abagamba ngenda bawola omufaliso gwe munatuuka ku musaala nga gutuuse nja kuba nkola ki sente zisalako naye amazima ga Katonda teyasalanga sente izo sente zammwe ng'azibawa zonna nga tulya bulungi nasooka okukolera omuntu nga asobola okubeera nga afumbira abakozi nnyama buli lunaku kyemisana nga waliwo omukyala atufumbira nga bolaba ya woteeri naye nga ewa muzeeyi omugenzi Kateeba nga bafumba emmere nga waliwo omukyala afumba essaawa 7 teriiko poota teriikaani mwenna mulya ate bambi wajja n'ababuuza gundi wawuuse ku supu nayogaa nedda n'akwatira esente esingo ez'omusaala n'akola ki nagaa nagenda wuute n'abeewaka kati ate bambi tibaayitawo ebbanga katono omwami ono n'akola ki n'atufaako era wamuziikayo ofa kyenjo gyo naye Mukama amuwulize mirembe kati wenvaawo Mukama Katonda yali atuseeko amafuta ate neneegatta ku musajja kati era omugenzi Enoka Kato nanyini Zigoti Coffee Factory kati oyo Kato yanjagala nnyo era ewa Kato gye najja sente zazimba ennyumba yange esooka mu bulamu bwange yanjagala nnyo kuba muzeeyi Kato yali musajja alina principles nga tamala gamumanyiira kati eyo wali okolayo era kusiiga langi nali kapenta era nze omu ku bantu abatono abataali bafamire ye eyasobolanga okumanya muzeeyi Kato waasula kuba yandekangawo n'okyusa ekitanda kye n'okizza eno n'osiiga noddayo kale abantu batono nnyo abaali batuuka twali abasajja 2 fokka ze ne muzeeyi Kabenge naye muli ndowooza nti oba wali painter oyinza n'okubesaawo eno nga wali badde olina kampani ya painting yes naye kyankola obubi era ndowooza otera okuwulira abantu baba bazze ku live yange nga baleeta ebyobufuzi ne mbagamba ebyobufuzi sikola ki sibyagala kuba ebyobufuzi ate ndowooza kyekimu ku byankotogera okutuuka wano nti mu 2021 akalulu ka 2021 Besigye wajjira nze nawagira Besigye
ate nga Muzeeyi Kato yali muwagizi waani wa President Museveni. Kati kuba nali nkyalimu obuvubuka kampeyini zantwala nnyo. Kakati kampeyini bwe zaggwa Besigye bamaze omuwangula mukama wange yangoba ku mulimu. I'm so sorry. So kati bwangoba ku mulimu kyanziza emabega era saddamu kufuna mukisa kubeera nga ntuukirira abagagga. Nali nfudde ddala mukisa kuba ne Patrick Bitatule namukolerako katono nnyo bwenti. Omukisa gwajja lumu ate ne gufa. Ate nafunamu kyega saagala era oli bwangamba ebyobufuzi saagala kuba kyekyansuula kyanzijja we nnali ne kinziza kudda mu mbeera eno gy'olaba gye ndimu kati okubeera nga nkaaba. Kuba nabonaabona ne ntambula ne mbeera ku Nasa Road era ku Nasa Road abantu abasinga bamanyi ne tuulaawo naye nga sikyalina kyensobola kukola kyofuna muntu akutwala ku sayiti olwo ogendera wansi wa muntu. Kati mu mbeera eyo ne nsalawo ate okutandika okusuubula embaawo. Nsuubulanga embaawo nga nsuubula Yehoyima mu mbeera entonotono. Nali nfunye mukwano gwange nga waliwo ekitundu kiri eyo Kenya bayita ku bizinga. Kati nga nsuubula embaawo nensuubula e Kenya nembeera nga tuzitwala eyo ku bizinga eyo mbiyitawa. Bizinga biri eyo bingi waggulu eyo nga biri ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Naye era nga bagamba nti ekisiraani nga kigenda kigoberera. Kati ate n'embaawo twatwala embaawo lwe twazitwala ate bana olutalo lwalayira ne Kibaki ate lwatusanga twakatuuka. Tajjukira nti eno waaliyo ekitundu ekyo kitwala kyali kikontrolingibwa abo abantu abali ku ludda lw'Odinga. Kati ffe twawulira nti kitabuse bye twatwala twalekayo bireke ne tudduka. Sente zonna nazirekayo. Kati bwe nkomawo nga ndi mwereere sinaamu kasente. Kati nenkwata ennyumba yange egyegabye gye nali nzigye ewa Kato nengisinga mu Opportunity Bank kubeera nga nsobola okufuna kasente ziremu okukola. Alwo nga ate olwo ntambula ogenda eyo Bweyale. Sente zonna zaafa. Zaali sente etono milioni nga 5. Kati sente bwe zifa ne ziggwawo saasobola kusasula ki? Bank. Enyi bammanja ne bakoowa nensooka nembeekweka okumala emyaka nga 3. Naye wali mukulu wange yali abeera eyo waali amaka bamutawaanya nnyo. Nantukako naŋŋamba tukole ekisoboka ennyumba tugikole ekitugiweeyo. Tekijja kukuyamba okubeera nga weekweka balikwata bajja kusiba. Ne mugafuna omuntu n'afuna omuntu ne bagigula ne tugenda ku banka ne mbawo empapula. Nensayininga mu mirembe nensigala nga ndi homeless paka essaawa zino. Akati nembeera eyo Bweyale sente obwo nno ekyabutwala era nga bwe nti ebizibu biba bingi kuba nagenda Bweyale nagendayo kusuubula nagendayo n'emmotoka y'embaawo nensuubuza embaawo nembeera nga nkoledde ddala ka workshop kange. Waliwo omwami bamuyita Livanga ali Bweyale we natuukira alina amasiini zino eziyuza embaawo. Akati bwe embaawo ze nagenda nazo bwe ziggwawo nange atoddayo okusuubula eri Buganda. Muno mulimu emiti. Waliwo emiti gyali migavu nga giri eyo ku nnyanja eyo wayitayo Kapundo. Nengende Kapundo eyo nensala emiti. Sente zange zonna ze nalina kuba nagwa ku miti gyali migavu nga mikulu bulungi. Kati sente zonna nimanya nti kati maze nengenda nensala embaawo zaali mmotoka 2 zino tipa 2 nenzireeta nenziteeka mu kibanda. Naye okuzituusa bwentyo olunaku lwonna zituusa n'emmotoka ya UZ lwe yajja. Aba UZ obamanyi bana National Forest Authority. Embaawo nali nsaze mu bumenyi bw'amateeka sayina license. Ate bo bwe bakwatako nga embaawo saze mu bumenyi bw'amateeka bwe bate bakusibye embaawo bakola ki? Basitwala. Era ekimotoka kya parking awo sonna ne basitika ne beegayirira nakaba amaziga naye tebalina kisa. Embaawo zonna ne bakola ki? Kati bwe bazitwala waliwo omwami omu bamuyita Musaazi so kati bambi alina kabakusopo ke kali awo Nansana. Kati nankwatako nanga atoddamu ebyo bikufuukidde bizibu nanga kankuyigiriza okubajja. Kati baali baliseemu nga bifaaji ne tutwala ku masiini nenjigirawo okukola ki? Okubajja. Kati yanyambye ddala nembajja
kitandika okukola olw'okubajja ne kusanga gwali mulimu mulungi kubanga okolera mu kifo kimu ate okujjako bukasomala okusasula licensi toyinza kubeera nga ate osanga ki buzibu bufaanawo etyo ate bakutta ate kiki ati mu kubajja omwo mwentambulidde ndowooza gwali mwaka wa 2016-17 aba Save the Children ne bajja mu Kiryandongo nga bayamba abalifujji Save the Children ndozo kimanyi nga bayamba balifujji yes bayine kuba ffe tuliranye ebwe yali we tuli awo katawuni kaliranye balifujji abali mu gundi Panyadoli refugee settlement najja kunsonyiwa uzungu wange si lulungi it's okay agwiva ogende kitegeera akati wama it is okay nzisi akati abantu abo wali omukyala bamita Rose bwe yajjanga anoonya abantu abokuwa ka contract yako kubeera nti bakolera ekitongole ekyo nampa ka contract yako yani nakakolera ddala okumala ebbanga naye ekizibu ekyakirimu nti baali beetaaga omuntu nga kampuni ye registered kuba bali tebasasula kaasi okola ojuza empapula zo n'ozibawa n'otwalayo by'obajizza ne bakusasula ate basasulira mu banka ati yansanga nze oli bwe yanjigiriza okubajja nali mugezi nembeera nga kampuni nali registeringa kampuni yange ojoyo gye bayita Kakemandi Company Woodworks kati basanga buli kimu nkiyina kakati nenkola era nabadde natambula ddala nabo ate okutuuka luno gyoli abalamu covid lwe yakola ki covid lwe yajja kati mu bulamu bwo yadde covid yazze siwuliddemu wawasa anti njagadde kuwulira wazala juzi nga covid yawedde abaana nawasiza ddala emabega eyo nga nkyali eri ebusaabala nga nkyali mu nyumba yange eyo nawasa omukyala wange asooka twazaala naye abaana baali babiri bambi ekyomukisa obubi omukyalo oyo nanfaako kyovola asaagala kumwogerako yakuzaalira abaana bameka baali babiri kyekyamuta twayawukanamu katono n'agenda yafiira awo mu ggwatiro ng'azaala yali afunye olubuto ng'ayagala kulugjamu kati yafa nandekera abaana abo babiri omu muwala omulala mulenzi yakifuna olubuto olwo yalufuna butali bugenderevu ate yali amanyi tusobola okukola ki okuddingana sonyiwa kale kyova olaba nti omukyala oyo mbadde saagadde kukola ki wali omwagala nnyo nnyo kati lwaki yali atagenda kati bwe twazimba ennyumba eyo ewaffe eyo gye twazimba eyo ebusaabala kigo lunnya jjukira nti bwe twazimbyawo nali nkyakolewa zigoti kakati tufuna obuzibu bangobye ku mulimu wa zigoti ebyenfuna bitandika okukola ki okalabula okulekeraawo okubeera nga tetukyayingiza akati ku kitundu ekyo twali tugenzeeyo nga tuli bapya kati omukyala ayingira mu birombe by'amayinja okutandika okukola ki okuba amayinja kati eyo gye yafunira obuzibu n'abasajja bo mu birombe kyekyatutabula tulwanagana n'anoba wafunamu ku bbuba kituufu kuba nabakwatira ddala lubona wakwatira omukazi n'omusajja nga bakola ki nga batudde era kyali kibi nnyo bwadde bwa kawungeezi naye kyampisa bubi okutuula obutuuzi bwe era kati sijja kwogera kisingako awo oli muntu mukulu ate yaleka abaana kati ku lw'ekitiibwa ky'abaana kitwale nga bwe nkugambye ku lw'ekitiibwa ky'abaana ze nabasanga batudde mu mbeera etaali nnungi n'okwata amayinja namukuba sijja kulimba twalwana n'omukyala ze naye sobola kulwana na musajja nasobola kulwana na musajja twalwana n'omukyala era omukyala n'agenda naye nga bw'omanyi nti ababuli abamu era twali tusobola okuddingana naye ate gye yagenda ate nawe oba simanyi oba olubuto yali alufunyemu oyo oba yali alufunye naani siyinza kumanya yali amanyi agendako maweewuwo naye ng'ate alina olubuto lw'omuntu omulala kati n'alugjamu ate nekyo kyamuviiramu okuba nti ava mu mbeera y'obulamu bw'ensi
wama waliwo embeera ey'obutakkaanya. I'm so sorry. Kakati omukyalo oyo bw'amala okufa nafunayo omulala ate naye n'azaala omwana omu ate era naye omusajja omu ku kyalo n'amunzijjako kati nojjanga abakyala babakujjako lwabwavu nze natambulanga nanoonya nnyo ssente kuba kati bwe mba ngoba eri natambulanga nga tugendayo ku bizinga nga osobola okumalayo wiiki omukazi n'omuleka awaka ate nga n'obusente bw'omulekedde tebweyamba kati mba nenye era omukyala wange oyo owokubiri gwe nabasa nali muzaddemu omwana omu ne bamutwala era kati era bwe tusinkana tukolagana bulungi ng'abantu oyo owokubiri era naye namuzaalamu omwana omu kati ne nekola ki ne twabukana olw'embeera nti omusajja yamutwala yali wakukyala ate yali kukakiiko kwerosi kati nendaba nga sijja kubeera nga ndebukana lw'abakazi jjukira gwe nali nsinga okwagala bambi yanfaako era nakati ne bw'omwogeddeko amaziga gakuyonsa kuba nali mwagala nnyo yali mukyala wange okyamwagala era nakati nkyamwagala kati yafa omuntu ne bw'aba afudde asigala wuwo mukadde wange kale ekyo tuleke oba olina ofuna nafuna era kati nyina omukyala kale ndooza mu bulamu bwo tolina muntu gw'oliyagala nga bwe wayagala omukyala oyo kuba twatandika nga tuli baavu nnyo abaana bange bwe tuva bwenva eno abaana bange mbaagala nnyo era kyova olaba nti teri mwana asobola kujja n'abaako kyayogera ki ekinkwatako kuba embeera zonna ze twayitamu bazimanyi era n'ennyumba ogitwala baali bakuze kakati negera nabe bweyale ye nembeera naye nabe bweyale era kati batwala embaawo ezo ate kyabakuba wala nnyo yaliko ng'omuto ye n'akola ki n'agenda mu byuma bya kasooli yaliko ate omukulu ye mukama alina ekizibu kye yamuteekako ku bwongo bwe akwata mpola kati era naye kati tubeera naye nga ategeera naye nga akwata mpola ebintu bye kati ayinza okuba alina emyaka nga 3 naye oba omubalira kubeera nga omuntu ow'emyaka 2 oba 18 ebintu bye byakola era ye bwatyo bwali akati ebwe yali nepasa omukyalo omulala tubeera naye yamwinamu obwana nga 3 kati oyo ye tebamutwala era ye tuli naye nakati saawa zino era naye addamu okufaananamu ng'oli gwe nasooka naye okumwagala n'embeera gye tuyitamu nti bwe tusula enjala tuba tusuze ffenna enjala bwe tufuna ekirungi tuba tukifunye ffenna naye kaakati bwe bankwata kati obadde ombuuza bakwata batya akati nga tuvudde mu covid nagenda mu banka nagenda mu bamanerenda neewolayo sente zaali 7,000 kati 7,000 ezo nenziteeka mu bizinesi naye nga n'okuziya kwetukola ki ey'okubajja kati nkoze workshop era workshop yange ebadde etambula bulungi nkyagiyina kakati workshop ate yeneetirako kyowudde kyembadde nnyumya bansiba kakati nga bamaze okuyimiriza Save the Children nali nkolera ebitongole ebisukka mu kimu kakati covid bwaggwa ne tubeera nti twali tukyafuna ssente kati ate nga ne bizinesi amaanyi gange nali ngatadde nnyo mu kusapulayinga bali nenzirayo mu kukola ebitanda kati sente ze neewoola mu bano nekola ebitanda n'enzigi kakati nzija nkola ekitanda jjukira nali neebuze ssente mu manerenda 7,000 nga mbasasuddeko 2,000 naye era nali mbasasula bubi kuba nali ssente nga tebitambula bulungi kati omwaka gwali gwa 2023 omwezi gwalinga gwa 7 ne wajja omukyala bambi omukyala oyo yajja ng'ayagala ekitanda kyali kya daboddeeka kati omukyala oyo ng'ekitanda kitunda 38,000 ate nga ye omukyala alina 10,000 kati omukyala bwe tulama okukkaanya ku muwendo gwe nali ntunda ekitanda yakwata mu nsawo ye n'aggyamu ekifaananyi n'akindaga nanga nti ekifaananyi kino kyali kya bbaawe yali musajja mu poliisi era ekifaananyi kyeyandaga kyali ky'omupoliisi eyali ayambadde obulungi yunifoomu eya poliisi kati bw'akinnyonnyola nekwatirwa ekisa kuba nange mukulu wange yali wa LDO yayingira ddala mu LDO okuva olubereberye
kakati bambi yali yatufaako mu 14 n'atulekera abaana naye bwe yafa poliisi teyina kyeyatuyamba ate nga yakolera nnyo poliisi ebbanga ddene kati omukyalo ono bwe yannyonnyola ebyali bikwata ku bbanga yali wa poliisi kyankwatako nnyo nakiteeka mu kifaananyi kya muganda wange naye ndaba nga nali nteeka okuyamba omukyalo oyo namugamba emitwalo 10 gy'oyina mbadde nkusaba ogimpe tugulemu embaawo nkukolera ekitanda naye nga tekijja kufaanana nga kiri ky'obadde oyagala okugula wabula nga ekitanda kye ngenda okukolera kijja kuba nga kijja abaana kusula wansi omukyala n'aŋŋamba nedda ssente sigenda zigulamu mbaawo eka nnyinayo embaawo ze nafisa ku basalamala bange ze mbadde njagala kaŋŋende ndeeta ezo ne mugagenda ote ebitundu by'embaawo 10 biba bya fuuti 7 ku inches 6 ku 2 obugazi kakati omukyalo oyo namugagenda ote ebitundu 10 kolera ekitanda kati wayitawo essande 2 omukyalo bambi yakomawo n'embaawo ze yajja nazo zaali ebitundu 8 kati ze namutumye ebitundu 10 kati namugamba kati nga wawisa ebitundu 8 ogenda kwongerako ssente tujjuze ebitundu 10 kuba akatanda kaddeeka akali simpo kajja kuba kamalawo ebitundu 10 kati naŋŋamba ebitundu ebibiri sibiina ne tubalamu ssente eki ssente zaali ez'amasiini ogenda okulanda embaawo nozitereeza noteekamu ebinnya n'oggula embaawo ezaali zibulako 2 twabala emitwalo 4 mu 12,000 n'azikwata n'azimpa n'embaawo yaleka embaawo n'aleka ne ssente ez'emitwalo 4 mu 12,000 omukyala n'atambula n'agenda kati wawitawo ebbanga lya ssande 2 endala omukyala yakomawo ng'azze okunona ekitanda kye butuufu yasanga sinnakimala ne mugamba ekitanda embaawo namazo zijjayo ku masiini byonna ebyamasiini byali biwedde naye mbadde sinnaba kukigatta n'aŋŋamba muzeeyi nakunyonyola nti abaana bantawaanya mbadde njagala kutwala ekitanda kino enkya waliwo emmotoka egenda ewaffe okunona omusenyu mbadde njagala ekyentwalire tuuka saawa zaalinga 7-8 nenyimiza bye nali nkola kuba kyali kisigadde just kujoyininga nenkajoyininga akatanda nenkamala kati bwe nkamala naye nga sikasiize ne tukkiriziganya jje enkeera ssaawa 4 abeere ng'atwala akatanda ke akati enkeera ku ssaawa 4 omukyala yatuuka yasanga nkasiigako waliwo ebiraaje bye tusiigako eyo mu kyalo babiyita siteini tetusiigako saaningisira tusiigako bisiteini kati yasanga nkasiizeeko siteini nga tekasobola kunyirira kufaanana nga kali ke yali yeegombye akati n'agamba lwakisimwamu kano nga tekanyiridde kufaanana kali namunyonyola mugaa tisenga nali wakuba kiri nandibadde nkikuwadde ku lunaku olwasooka naye kiri ekitanda nakiteekamu ssente nnyingi okituusaawo ate nze nakwedde ekitanda kijja abaana bo wansi oleme kubalinnya just baana kwebakako kati omukyala ati yagamba nti abaana kalumu kali kamu kati bw'aba ava ku kitanda kye ng'agenda atambula okufuluma ebweru abaana aba balinnyirira kakati nga kikyali ekigendererwa kyange afune w'abasoza nga bali wamu kati omukyala agaana tulusika omuguwa mugamba twala kano agaana kati bw'agaana yatambula omulundi gumu n'agenda wayitawo eddakiika nasigala maliza mulimu gwe kuba nali njagala ekitanda kiggwe tukole ebyange okudda yakomawo ne osi saidi okuva ku bweyale police station mukulu oyo nali mumanyi era yatuuka yaneeyanjulira n'aŋŋamba ekyali kimuleese nali njagala okumunnyonnyola n'aŋŋamba nedda nze so akolera mirimu gyange wano ku workshop yo oba tugende ku poliisi onnyonnyole ate okomewo era bye nali nkozesa byonna nabirekaawo netutambula ye yajja n'omukuumi we noono omukyala twatambula abantu 4 etuuka ku poliisi kati okutuuka ku poliisi station twasangawo abantu abaali bamukuumye yayogera nabo okumala eddakiika nga 3 kati wamala okwogera nabo eddakiika nga 3 deni yaddako n'ambuuza kyekibadde nemunyonyola nga bwe byajja n'omukyala n'amunyonyola kati n'ayita CID yali wansi we n'amugamba tuggyeko statement kati bwe yatuuka awo namusaba ne mugaa ssebo mbadde nsaba omukyala ono nali nyamba muyambe ate ebintu bye weebiri mbadde nsaba mbiri saamuggyako wadde 10 ekitanda nali nkitunda 38 kyamulema okugula ekyange kati ye n'aleeta mbaawo mukolera akatanda nga muyamba kuba okusinziira ku kyennyonnyola nali nnyina kumuyamba ng'aleeseyo matiriyo
teyasasula yadde esente zeyasasula zaali 4,412 nga emitwalo gumu kakaaga gwali gwagula embaawo kati esigadde za kulanda n'omuntu agenda Bistro Beatles ano ku workshop. Olebo teyaliimu kukola ki, teyaliiko kusasula ne byonna ebisigadde teyalisiwa bisasula. Era kati neŋŋamba omusirikale omukyala ono nga bwe muyamba obuyambi ate kati bwe bituuse okujja ku poliisi kasitula ebintu bye mbireete wano. Njogera nga atya Katonda osi yanzikiriza n'agenda ku workshop obireete tubirabe. Era ye namuleka ayingira mu ofiisi ye nze ne ntambula ne nzikirira ku workshop yange ne nsitula ekitundu eky'omu maaso kino ekyeno n'ekyeno nabisitula nze kennyini ne kamera ya poliisi weeri esobola okubeera ng'enjulira ne mbitwala ne mbituusa ku poliisi. Kati okubituusa ku poliisi naye siyinza kate kuyingira mu ofiisi ya osi kumugamba nti mbireese kuba yali amaze otukwasa agenda otukwasaganya. Kati neŋŋende wali sayidi oyo gwe baali batuwadde otukwasaganya. Sayidi olwandabako yagamba bugambi jjamu engatto. Era ebintu byonna birekaawo saddamu bikwatako nenzijjamu engatto nanteeka mu sero ya poliisi. Kakati mu sero ya poliisi nasulamu olunaku lumu. Ku makya yakeera nnyo zagenda okwera ssaawa 2 nampita neŋŋenda mu ofiisi ye n'aŋŋamba kola statement. Olwamala okukola statement ne banteeka ku kabangali ya poliisi n'abasibe abalala baaliwo ne batuvuga paka ku CPS Kiryandongo. Kakati Kiryandongo ku CPS nagezaako nnyo okulaba nga ntuukirira basayidi abaaliwo naye tekyasoboka. Era omuserikale gwe nasaba yaŋŋamba ne boona omulaba tolina kyogenda kuyambibwa kubanga fayiro yo yawedde wano bakulese kubeerawo bakutwala mu kkooti. Era enkeera ngenda gukubuulira enkeera bantuusa mu kkooti Kiryandongo waliwo Chief Magistrate Court. Kati bantwalira ddala ku Chief Magistrate Court eyo eri Kiryandongo erina abalamuzi 2. Waliwo omulamuzi gw'ensuubira nti yali alina okubeera ng'akwata ku musango gwange abeera grade 1 ndowooza byamateeka obimanyi. Kati ate oli kiifu ate yaba akwata ku misango eminene naye omusango gwange fayiro yange bagitwala mu maaso ga kiifu. Era bansimba mu maaso ga kiifu ne bansomera omusango. Ku fayiro baateekako amannya 2 baateekako Kakembo Peter. Era fayiro yange liriko eryabate tebaaliteekako. Nansomera bateeka Kakembo Peter ovunaanibwa omusango ogw'okukumpanya embaawo 8 ne siringi 4,412. Nagwegaana kuba kyamazima nali sibikumpanyiza. Naye nga bw'omanyi nti mu kkooti kasaba bamala okusomera omusango bakuwa emikisa 2 bakubuuza omusango guwulidde neziramu nti nguwulidde waguzza oba tewaguzza. Ne mbagamba saaguzza. Kyali kiddako kwali kunsindika ku limandi. Kati ku limandi gye nakulungula egyo emyezi gye nkubalira emeka 8. Natuwoza emyezi 8 mu kkomera Lwambaawo 8 n'akatanda wakamuwadde n'akaganda. Kati owuliriza kali ku poliisi. Kati bwe nsaba okweyimirirwa mu kkooti omulamuzi nasaba emirundi 2. Omulundi ogusooka tewaaliwo banneeyimirira. Kati kkooti eyaddako kuba ekyomukisa omulungi kye neebaza ku mulamuzi ti omusango gwange gwawulirwa mu bwangu obw'ekitalo. Kkooti eyaddako twali tutandise okuwoza naye wadde twali tuwoza abantu bange bajja ne basaba okuneeyimirira omulamuzi n'agaana. Kati ku kkooti ey'okubiri era nga tuwoza kati bano batuuka ewa omulamuzi abagamba tasobola kunzikiriza kweyimirira ku musango ogwo omutono bwe gutyo. Bantu kye baba bakola abaali baagala okuneeyimirira bateeseganye n'omukyala ababuulire kyayagala. Era kye baakola ne bagenda ne batuula n'omukyala ne bateesa naye n'abagamba ye talina kintu kyera kyayagala ayagala bamuwa ekitanda. Mikono gyange benkola nabo bweyale baddayo ne bafuna ekitanda baakigula ku mwami wali awo busukka ku bawamita Haji ne baliita ekitanda nga kiri complete nga bw'omanyi ekitanda bwe kibeera kiri complete. Byonna ku ebiri bitanda byaffe tubisa na misumaali naye bapangisa tukutuku ne bateekako ekitanda ne bakifuga ne bakituusa ku kkooti. Era nakirabako n'amaaso gange. Akati bwe bakituusa ku kkooti basanga nze mmaze okuvaayo mu kkooti rumu kuba baakeerewa nga omujulizi amaze okujja omusawo genda mu maaso tumaze okuwa obujulizi. Akati omulamuzi bwe bagendayo mu kyembazi omulamuzi ng'awummudde ku ssaawa 7 ku lunch time ne bagamba ali bize bamulindeko bajja mulaba nga kkooti ewedde.
abantu abo basibira ddala ku kooti paka saa 12 omulamuzi we yamalira kooti kati abagenda ku motoka ye ne bamujjukiza mpaka ekitanda kye kiri wali ku tukutuku yagenda n'akiraba n'agayita alina musango talina nsonga na kitanda bakkiriziganye nanyini kyoba akyagala era mukyala n'agaana yali yakisiimye era ng'abadde alina mulamuzi kola ki kukiraba nga gwomazeyo ebyo byonna olwo tukyali tukyawoza akati bano mukyala n'abagamba bavuge ekitanda bakituuse mu makaage era baakivuga ne bakituusa mu makaage naye tebanta kyagala okitegeera okinyonyoke bulungi awo nti ekitanda kyamuweebwa era omusango gwasigala gugenda mu maaso era omulamuzi talina bwe yayogererako ku kya kitanda ate nange naye kubanga mu kooti tebiyenanga wano bwe tudde nti tunyumya bye twagala wabula onyumya ekyo kyokka omulamuzi kyakoze eki kyayogeddeko kakati ekitanda tebakyogerako era nange nali siina kuba empisa kuba sinze nali nkiwaddeyo ate n'abaali bakiwaddeyo bali tebasobola kuyimya mu maaso ga kooti gatwawaddeyo ekitanda era ffenna twasigalanga mu kooti nga tujja bwe tugenda mu maaso paka baleeta omusirikale oyo yennyini eyanzijako statement yajja mu kooti kuba musango gwalimu abajulizi baali 3 bokka kwaliko owa poliisi n'omukyala n'omu ku bantu abo omusajja yali bulooka wa taxi bana batika emmotoka ekiryandongo eyatika embaawo ku mmotoka be bajulizi 3 abaali muki omusango ogwo naye bambi omusajja oli ye bwe yajja yayogera kyeyalaba ti embaawo yazitika ku mmotoka kati omulamuzi yamubuuza oba mmanyi omusajja n'agamba tammanyi era obujulizi bwe bwakoma kuba omulamuzi yambuuza yonna kyomubuuza nemuga kati omuntu atammanyi mubuuze eki kati abajulizi abayimirira musango ogwo baali 2 yali omukyalo oyo yali anvunaana n'omusirikale wa poliisi o CID era CID yayimirira bulungi nnyo mu maaso ga kooti namwagala wadde yansibisa naye bambi yali nga ayimirira bw'aba mu kooti ng'ayogera amazima era yayogera nti omusango gwe yanvunaana gwe kumpanya embaawo 8 wakumpanya ate nazikumpanya ali gweyanteekako anti amazima ge yayogera nti kyeyali kukyeteeka ku fayiro kiyayogera naye ate bwe tutuuka ku nsala y'omusango ate omulamuzi gwe era kyannewunyisa nnyo n'essaawa zino neebuuza ekiri mu kooti za Uganda kuba omulamuzi bw'atuuka okusala omusango yakyusa byonna ebyali mu bujulizi n'agamba nti nze nakkiriza n'akamwa kange mu maaso ge ti omukyala yampa emitwalo 44 anti kyenkugambye ti neewuunya era nakati essaawa zino nkyakyewuunya era bwe yali ansalira omusango kuba yansingisa omusango naye awo ng'omusango tegunnaba kunsinga nze difensi yange nagikola mu Desemba nga tunaatera okulya Christmas era nali neesonga nti bajja kuba basaza omusango mu bwenkanya Christmas njirire ewaka eya 2013 2023 kakati nali ndowooza nti Christmas jagirira ludda waka naye kasita namala okola defense sadda mu kooti rimandi olunaku nalinzirayo ogenda ku judgment batwongeza rimandi paka omwezi ogwokubiri mu mwaka 2024 naye kyenyinza okwebasa era omwaliwo omuntu awo gwe mbadde njagalira ddala buli lwe njogera mba mwogerako nnyo omusajja oyo abeera luzira bamuyita Mpagi lyerinnya lye nasoma wano kumanya abasirikale baba n'amannya gaabwe kuno omukulu oyo Mpagi yali inspector wa prisons ng'agenda akola inspections ku prisons kuba yali aveeyo mu nnoose yagamba akola alambula amakomera gonna kati omukulu oyo bw'ajja atuuka ku prison mwe baali bansibidde bagiyita Kigumba prison farm yatuukawo omwezi gwa 2 ennaku sosobola zijjukira omwezi gwa mwaka gwa 2024 atuuza abasibe ffenna twali abasibe nga 14 akati atugamba buli muntu abalina ebizibu muwanike emikono yasooka n'alonda abantu 10 naye nalina omukisa banonda nali wa 3 kati namunnyonnyola yawuliriza bulungi ebigambo byange n'abasibe abalala bonna yalonda abantu nga 30 ffenna ne tuba nga tunnyonnyola naye bantu 30 nze yampa omukisa emirundi emeka 3 nga munnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo naye kati omwami oyo kyenva muleeta nti yatuyamba nnyo kuba ekkomera lyali lijjudde liti n'atugamba nti ekintu kyokka ekireeta abakomera okubeera nga gajjuddemu abantu
obako obonjagala nnyo buyitemu kuba omukulu yabutwogera nga aboogera mu assembly yaffe abasibe naga si buvunaanyizibwa bwa muntu bulala wabula buba bwa district security council nti amakomera gonna agali mu byalo gavunaanyizibwako district security council okumanya abantu batolokoka batya kuba gavumenti era police gye yaleeta naye ndowooza mu Uganda eyinza okuba nga tekola nnyo bagiyita community service nti senga omuntu abanga mutuuze mwa mu kitundu n'abanga yalwanye ne munne bw'aba akkiriza omusango tewali nsonga lwaki babeera nga bamusibira mu kkomera bamuwa agende akole ku community service akolere mu bantu naye omujjuzo gwali mungi ng'abantu abasinga yabbye kakoko yabbye bukoko bamusalire ekibonerezo afulume ebweru akolere ebweru naye akati ffe twali bangi nga basinga tulina obusango obufaanana bwe butyo natugamba nti osi wa prisons yali abatula mu kansa eyo batulamu n'omulamuzi ne RDC abeera chairman waabwe ne DPC ne osi wa prison bonna batula mu district security council bandibadde batuyamba amakomera gakola ki ne gakendeera era natugamba nti yagenda kuvaawo ng'ekintu ekyo akikozeeko njogera nga ntya Katonda ni omusajja oyo yakikolako kuba nze nabantwala mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu baatujja mu prison yaza abantu 21 naye ku bantu 21 ku olunaku abantu 11 ffenna twakola ki twava mu kkomera kwaliko abasinga baali ku rimandi nga bamazeeko emyezi 8 emyezi 6 teri abavunaana babula buli lunaku bajja terinajja kubawondera naye omukulu oyo kye yakola yasobola okukendeeza ki era mukulu mpagi mwebaza nnyo kuba mulimu gwe yagukola batono nnyo abali mu ofiisi abalumirirwa abantu abali mu ki makomera kakati kwolwo bwentuuka mulamuzi yansalira omusango ogwanpuniikiriza kuba yansomera byonna yatandika obujulizi bwe nga bwe yabukuŋŋaanya kati n'atuuka n'ayogera ekigambo ekyo nti nze nakkiriza mu maaso ge nti omukyala yampa emitwalo 44 era bwe yali yampa ebibonerezo bimeka yaŋŋamba nkwate emitwalo 44 nziddiza omukyalo oyo jjukira ekitanda yakitwala n'ekirala kiri ku poliisi n'essawa ya leero bw'ogende bwe yali ku poliisi okisangawo mwawali ebizibiti kati mukwatidde ekitanda kimuwadde ate omulamuzi aŋŋamba nkwate emitwalo 44 nkole ki nziwa omukyala eyo judgment bansibye emyezi 8 nkwate emitwalo 44 nziddiza omukyala kaakati ate bwe mmala ekyo nti ekibonerezo kye yandinsibye mu prisons lyeri ebbanga linnamala ku limandi kyekyali ekibonerezo kyange ebbanga linnamala nga bansibye ku limandi sentensi yange kye nakola kati ng'omu yaninga nti nkusibye emyezi 8 mu prisons kakati yampa ebibonerezo 2 naye ekyandeetera ennaku n'ekyampuniikiriza nti banteeraawo wabe baba nga bagambye nti oli convict mu prisons oddayo eri mu prison kuba buli muntu yenna gwe batwala ku prison bakuwa ennamba eri mu prison tebakozesa amannya g'abantu fayiro yo badira fayiro yo ennamba yo gye bakuwa kati baba bakusalidde omusango ng'oli convict bakuggyako ennamba ya limandi ne bakuwa ennamba ya convict era kati ekibonerezo oba okimazeeko bakuwa gye bayita release form kati gye nandibadde nkulaga wano ebyo byonna tebaabimpa tebanzizaayo ku prison kubeera nga bandi miitinga wabula banteeraawo ate n'ekibonerezo kye yaŋŋamba nti ngende nsasula emitwalo 44 saakisayininga oba ontegedde bulungi siina kiwandiiko kyonna kye nasayininga naye ate nga nali ngenze ng'owalimandi nasayininga ne fayiro yange gyeri n'ebifaananyi byange ebyalimandi gyebiri naye kino eky'okuvannyuma nti mmazeeko ekibonerezo kyange siina kapapula konna ke nava nako mu kkomera kati obuzibu buvaawa ŋŋenda okuva mu kkomera okutuuka ku wakisopu yange gye nalekawo awo bwe nti nga temuli kintu wadde ekimu nga byonna baabitwala naye nga waaliwo omukyala bambi omukyala oyo yali munyankole oba kikyamazima munyarwanda omukyala oyo yali kasitoma wange bwe bankuwatira yali yakampa $2 million
n'emitwalo 5 ng'ayagala mukolera enzigi ate naye sente zaali zize yalina mutabani we gwe yali ategekera embaga era omukyalo oyo ebbanga linamala mu kkomera ne bwagenda bakera mu bitabo bya prisons yajjanga nga mmanja ebintu bye ezo miliyoni 2 zo wali otandiseeko nani nguze embaawo byonna bintu byalimu n'enzigi zaalimu era yali ayagala nzimuwe naye zaali zibulako okusiiga era zonna byatwalibyo byanyagibwa kati bwe nva mu kkomera balirwana abange waliwo omwami bamuyita Sanda atunda mbaawo n'abalala n'oyo gutambula naye bansondera tubeera naye bweyale mulirwana wange alina workshop ye eri wano eyange eri wano kakati bwe mukunsondera sente ezo ze bansonda zakola kinyambako sente ezo ze bansondera zanyamba okuba nga nsasula omukyalo oyo enzigize n'ebitanda bye yali ayagala era takyammanja kati waliwo omwami omu musajja oyo yakolera Kenya Sevens Day yali yagula enzigi 3 nga yazirekamu nga yazigula naye ng'ayagala tugende tuziwange mu nnyumba ne kufulu yonna yali abireseewo zonna zaatwalibwa naye bambi omwami oyo ye sinnamusasula n'essaawa ya leero era kyammanja naye okolokwa nti ye munnaddiini bisopu abanja mpola kati waliwo n'abaddiinka baali bammanja era nabo nabasasula era n'abamu bambi bakyakola ki bintu byabwe biri mu workshop nti kyabimaliza bumaliriza naye nga bonna babadde bankwata bulungi kaakati obuzibu bujja nti mu bbanga eryo kuba bantagwa 3/2024 nagezaako kukola okutuuka mu mwezi ogwokuna omwaka 2025 nti ebbanga eryo nsasula ennyumba mwensula nti obuzibu obujjira okutuuka okujja ku TikTok nzijjako ntya nti nnemererwa okusasula landiroodi wensula oli owammanerenta anteekako akazito sente ziruddeyo zitandise okuzaala olwazi yali tuuse mu kakadde kamu n'emitwalo 52 kyokka n'ekyokulya mpamma kiwamme ennyumba wetusula tusasula kwota myezi 3 kanali nsasudde okutuuka mu Desemba akati okuva mu January okutuuka mu Gwokusatu nali sinaba kusasula ate nyingira kwota ey'okumeka ey'okubiri gwakuna gwakutaano gwa mukaaga kati awo nalemererwa kati mu kulemererwa nenkabirako oyo kati bwe mukaabira naŋŋamba manye kyetulina okukola kubesa ebyo waliwo akalulu kannalukoola naŋŋamba nze ŋŋenda kuteekateeka nja kutwala ku TikTok nja kufuna abakuyamba naye ku TikTok tebasobola kukuyamba nga tolina akawunti ekukkiriza kukola live kozesa amagezi go gonna oyogere ebigambo naye nga nebyenjogera nebimbuulya sibamanyi naye gwe salesa amagezi go gonna obeere ng'obuulira abantu abo kasaba n'akuyamba n'oweesa abagoberezi 100 ojja kuba nga osobola okukola live abantu obannyonnyole ensi mulimu abayamba kati yanteekateeka bwetyo netukola kati akalulu kannalukoola ako kutwazimbiranga twabirabanga ku TV naffe tujja ne twogeramu ogenda okuba nga ofunye abakugoberera naffe tujja ne twogeramu ogenda okuba nga ofunye abakola ki abagoberera akati ate Katonda wandeetera akazannyo akasingira ddala okunnyamba kaali kalango akaabano ab'enkoko baalanga akalango kaabwe ng'omuntu baamuyingiza mu kyuma agenda okuvaamu ng'avaamu ng'akifi kya nkoko kati akalanga ako kankolera munnange twakwogerako bwogeza ebintu bitonotono wayogera ki mu kalanga ako nali neebuuza ne ŋŋamba bakikola batya enkoko ze baliisa abantu nkoko kuba bayingiza muntu aye ne bajjamu ekisambi kyaki kyenkoko kati nembeera nga kyebuuza munnange akantu kwatambula genda okukakananga munnaye kansitudde natuuse ku TikTok nga ntandika kukola ki kusaba buyambi naye ng'ekigendererwa kyange saali munnabyabufuzi naye liri lyali kkubo erisobola okuntuusa awo olugendo lwange bwetyo bwe lwatambula mukadde wange ebintu byo bikwasa ennaku ku myaka gy'oliko kubanga okyabonaabona bannaye buli muntu okyetaaga mukadde we Allah n'amusaasira n'atuuka mu myaka gy'atuuseko ng'akooye nga mu butuufu alina waali. I'm so sorry about what you have been through. So kati bukyango joininga TikTok oyambiddwa? Nyambiddwa
era ndoza ndajjanga nyambala kasaati kange akakapere so kuba sikajjaamu nga nkola live akasaati kange naye nga kafuuka uniform yange aka green akati obwenzi wano ku TikTok bantu banvuma nnyo nga ntandise okukola live sifunanga kuvumibwa nga kwe navumibwa nga tuli ku TikTok. Bakuvuma biki? Tebali kye batanvuma oli mufere muzeeyi otubba kati waliwo omukyalo omu kati batujja ku TikTok kuno bamye omukyalo oyo yakwatibwako nnyo bamuyita Prose. Kati Prose bw'awulira nga tuzze ku TikTok kuno ajja ankwatirwa ekisa ye yalimu amanyikiddwa nnyo ku TikTok nga ate amanyikiddwa bulungi akati tandika akwata ajjako oyo wa moderator atandika okumoderatinga ki abantu kati Prose kitwawula naye waliwo omuntu gwe saamanya akuba simu nga ave waffe eri ebusaabala ajja agamba Prose tinze natunda ebijja bya kitange kyekimbonyabonya bakwatiddwako n'omwami omulala yali yayita Equator kakati banzijja ku mulamwa gwange okukola ki ogw'okusaba obuyambi baŋŋamba ngende nsamire natunda ebijja bya kitange wange bo baali bakumanyi oli eyajja eyayogera yali weewaffe kuba yajja n'okumanya namumanya era namugaa ati gwe gundi mwala wa gundi nga mumanya eddoboozi lye nali ndimanyi bino ebyebijja ate byabijja wanti anti kakati kyesimanyi oba yali fitina oba kyali kiki kakati bano tugezaako okubannyonnyola baprose mbagamba bannange nedda ekintu kye mukigendako kakati bajja batandika okuddira live yange bagituuma ekyo nakwatibwa obusungu neŋŋamba munnange namugaa ati wategedde nti obuyambi waabwe tubukole ki tubajjeko era bonna twaba blockinga ne baba nga tebakyasobola kulaba ki akawunti yange naye nga nali mbaagadde nnyo naye baava ku kyetuliko baŋŋamba tugende tusamire tugende tereza ebijja bye natunda omanyi okubeera nga olina ebizibu byo bajjajjange basaanyizibwawo naye abasaanyaawo waali siina kye mulumbye aye kati bano ondowooza omuntu oyo ava mu famire eyo abasaanyaawo bajjajjange kati yali tayagala nsobole okutuuka wano nti nja kukola ki nja kubyogera kati n'ayagala ye anneesooke mu maaso kuba abantu bamanyi TikTok bamanyi bangi kati ye yali tayagala ensonga yange ekole ki ye Prose yajjanga azze kukola kimbulamu yali azze kunnyamba kuba nayogera kati nga nawe bwekikutteko Prose yakwatibwako nnyo kati ye yabeeranga ku live era ng'akubiriza abantu bakole ki banyambe kujoola ne Equator naye ati ye Equator yalimu okwagala nnyo ebyokusamira kati nga banziza eri tugende tutereeze ebyekika bye bintawaanya bakadde bange be natunda be bantawaanya mukazi wange we natta yantawaanya kuganga mpulira ddala kye boogera kyanzijjako nyo era mufo ky'okuyomba nabo kuba nze newala nnyo okuyomba n'abantu nga muntunuzzaamu kamera bwenti kati kye twasalawo kukola ki kubeera nga tuva ku lugendo lwabwe kati awo abantu ne batandika twafunye ddala abantu nga bajja nga bagoberera live yaffe naye nga buli muntu ayogera kiki ono naakuvuma kiri oli naakuvuma kiri abawemula ate nze saagala kuwemula naye ng'ate ku TikTok namba abasinga bakola ki banyumirwa nnyo byakuwemula kikyali enjeyo gye nasanga ku TikTok kati buzibu ki obulala bwosinkanye ku TikTok ku TikTok ng'ogyeko ekyo eky'abantu okuba nga bawemula nsanzeeko ate bulungi nti kuliko abantu abalumirirwa ate abawuliriza banze ngenda nenjogera ekigambo nemba nga ndowooza nti kikomyawo naye ogenda okuwulira nga wayiseewo kumpi wiiki oba 3 ng'ate omuntu akubira essimu ng'akikuddamu kitegeeza nti kuliko abantu abawuliriza ate abasaasira kale I'm not going to take much of your time mpulidde saagala kubuuza nnyo ebibuuzo bingi eri gy'oli mwami mukulu osobola okumbuuza mukadde wange kuba okumbuuza ate kisobola okubeera nga kiyambako abalala abandi abadde baagala okubuuza noba nga obabuuliza ebibuuzo byabwe kitegeera naye wana amawulire amabi ge gakola amalungi tegakola kati nga olaba ebyo bagamba ebyebijja sagala nnyo like kusimaasima nnyo kyotubulidde ffe tukitegedde omuntu oyagala okuyamba singa yali agadde okuyamba okusanga weero oba ayita ku ki kadde wange okunnyamba nyina amakubo 2 gokka ekkubo erisooka esimu y'oyo annyambako eri ku WhatsApp osobola ogiyitako naye ng'ate bw'oba nga oyagadde kuyamba nze butereevu ennamba yange eri 0774 17 49
esembya ya 35 enamba ya MTN era amanya gange gereeta Batte Peter Kakembo naye olusi bobanga badde oteekako sente amanya agamu erimu balisalako olusi baleeta Batte Peter oba olusi ne baleeta Kakembo Peter kakati ate yooli yo gye tukozesa ku WhatsApp yo teri mu mannya gange erimanya eri namba 07 55 86 50 56 eyo teri manya gange eri manya ga Paulo Busaawule. Kale tweyanza nnyo muzeeyi yenna tulaba sayidi eyo ng'emboozi ya muzeeyi ekute ku mutima osooka okumunoonyako ku nnamba ezo zaakusomedde obeere ng'omufunirayo ky'omufunidde. So kati muzeeyi nga tugenda okufundikira essaawa eno olaba mu myaka 2 kino ky'olikolooza kinako ekigenda okutuusa nyina essuubi kuba tosobola kusaba abantu forever. Nyina essuubi tisenga abantu baba abanziruukiridde nja kuddayo atentereze ka bizinesi kange kuba obuzibu bwange kyensinga okukaaba kuba ntazaawo ebyanyagibwa. Ka bizinesi kako okatereza kyetaaga ssente nga mmeka? Kadde wange ssente nnyingiko sobola kubeera nga nsalira omuntu kuba omuntu asaba obuyambi ate bw'osala tosaze twagala okutegeera bizinesi yo ejaamu ssente mmeka? Kati essaawa zino obukadde nga 12 bwe buti busobola okubeera nga busobola okuyimirizaawo okutandika butandisi kubanga nyina ebyuma bye neetaaga nga bugigiso kati lindako for starters okukifuulira abantu okubeera ekyangu n'ogira ng'otandika okukola mu ssente z'okola n'ojja nga gwe kennyini weegulira ebyuma mpolampola bizinesi yeeyo okugifikisinga yeetaaga ssente nga zezo zegambye bukadde 12. Kale yenna anaabeera asobodde inshallah ajja kubeera akureachinga out ku namba y'essimu. Kweyanza mukadde wange abantu muzeeyi nkute kadde bange mwenna abandaba mbeyanzeege okubeera nga musobodde okubeera nga muwuliriza emboozi yange ate nkusaba mukadde wange bw'owulira nga waliwo enkozi ensobi oba nga nyina omuntu gwe njogeddeko obubi kusaba gwe gwe njogeddeko obubi onsonyiwe ddala abaana bange nsaba mubeere nga munsonyi okuba nga mbateeka mu kamera ne baana bange sina kyakukola bwekityo bwe kiri ne bakadde bali mu mbeera ki tebali bulungi ne bakadde ba mukyala wange oyo eyafa nammwe mbasaba mbeere nga munsonyiwa okuba nti ntadde muwala wammwe nga mwogeddeko ebigambo ebitasanyusa ne bakadde bange nsaba munsonyiwe n'abooluganda lwe abaana tubaleze ffenna naye bannange sibatyoboola era mugenzi simutyobodde wabula njogera amazima ate kisobole nga kiyamba nze n'abaana baffe naye mukyala wange gy'oli kusaba ogumire embeera eno pozi nammwe mwenna abasobola okunnyamba mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga abamu nnyinza okuba nga sijja kuddamu kubalabako naye mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo buli alina kyagenda okuntoolera n'oyo yali antooleddeko mwenna mbagatta wamu nembebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Kale mwebale nnyo okutula mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi nga bulijjo. Assalamu alaikum.